oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, leero nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Kubala kuira mpozi ngate o subscribinga sharinga ate mpozi tusobola okubeera nga tutambulira wamu naawe nze naawe. Kale nkusaba ate mpozi nga sikulagira bambi yamba o subscribinge ku channel yaffe empya bagiyise album performance kuliko omuzanyi baguyita ekitawuluzi. Baguyita ekitawuluzi osobola okubeera mpozi nga ate onyumirwa naawe. Kansoke nkoyo ka clip kamu bwe kati otegeere kiyamaani w'okumuduuma yaani. Otegeere kiyamaani w'okumuduuma yaani. Kale Chimanyi tuli sajja bagezi. Of course, that is why we are voted. Ero chimanyi nti Mwenyezi Mungu atwagala nnyo. Atwagala naye vaisi nkulaba gyontwala oyagala kundokola onkuba tabiri. Sisobola kujja kukengeko. Nze mbadde ntesanga vaisi. Ate vaisi w'okukyalo kyaffe kino Muduuma. Sweguli? Mweguli? Kati nga nze vaisi wo ate nga nteekateeka okubeera chairman. Sweguli? Bugga? No, si bweguli. Oli musiru? Waki tutamu kukyalinyira ku kifo ky'abachairman. Okay, so. Mubadde otya? Kankuwoninge bwenti. Let me warn you. Mu Luganda lw'otegeera ekifo ky'obwa chairman. Jason. It's okay. Now you're becoming a problem. Problem how? And a very, very big problem. What do you mean? Buri muntu lwayogera ku ntebe ya chairman. No kanula amaaso kuno. Wayompulidde ku nga njogera ku ya vice. Chairman. Temujja nengamba bano babadde ki kumbe muli mukundi ako ate ngambe ntya togenda kuyimba mu lugube oyimbe n'okubeera ng'olina wa info wa mawulire kaketo lyose n'okomawo njagala obuulire vice chairman naawe weebuulirire mwenna mumale mwebuulirire muve ku kifo ky'obwa chairman. Ekifo ky'obwa chairman kikyo tukimanyi. Siyingirako mu kifo kyo kyabwa siyingirako ku ntebe yo yabwa vice. Naye ng'ojagala bisegira. So njagala muve ku ntebe naye ekifo ky'obwa chairman ekifo ekyo wakifuula kikyo n'abaana bo na famire yo kutuusa ddi? Mbuuza oli musiru? Siri. Oyagala kummanyira? Nedda. Kaki kyagala otegeere bulungi. Ntegeera. Sibu toshidangamu omulundi ogwokubiri okwogera ku ntebe ng'obamanya biki biki. Akansoke nkubuuze mukulu wange yali afudde ye nga tamumwogera. Mukulu wange chairman w'Essengo. Oli wali omuwulira? You were born to be chairman. Forever. Kakitegeddera abadde ayogerako obugesinga wa mawulire. Okay, kati tugende. Kati ze ensonga nebadde ekuyimirizza wano. Tetusobola kuva wano. Tugende eri ku kitawuluzi. Tugende tutawuluze emisango. Nga tetumaze kutuula ne twegeyageyamu. Kuba tulina emisango ebiri. Tusooke tutule twogeremu tugenda gikwata tutya. Kati tunagenda eri ku kitawuluzi. You are very right. Very, very right. Oh, for the very first time, you have spoken some sense out of your head. Omanyi, akunabadde nkaleseewo nga kakodyo. Nga njagala kumanya, how intelligent are you? You've proven
ekigezo kiyise I am intelligent. ekigezo kiyise Ekyo ne mama kinyi. omanyi bakama baffe bali abawaggulu ng'abalamuzi abajajezi balooya bapuliida abo bonna tasobola kugenda mu musango nga tebasose gugayagayamu nsigire basooka ne bagugayamu Bategera bagenda Kakati. kwandolinga bati. Chairman ne vice. Nange mbadde nteesa. Yes. Kubanga engeri emisango gino gye giri ebiri. Ogwa mwami Bumali. Kino mwaji Bumali ne mukyala yes. Misango emeka? Nsonga ebiri. Ate nga nange nkola emirimu emeka? Gw'amawulire n'ogw'obuwandiisi. Kati nga mwe mubadde mugira giri emisango emirala ne mugira kusaidia kati nange mbadde ndowooza empawa byeri empawa bye mugire bwe muti ogirenge Ogirego. oli mubbi ate ezibi oyagala kubba sine z'akakiiko empawa bye teesa buteesa tolina kyoteesaoteesa kyakubba oli mubbi ezibi kati akakiiko nkategeeze ntya ku accountability chairman first of all listen emisango giri ebiri omusango ogwasooka ogwa Haji Bumali empaabi yagireeta era sente olwatuuka wezi mu kakiiko ne zigenda ku kkubo yes nezikola emirimu gy'akakiiko Badde manyi zakola ru. gwe tokimanyi Akitegedde. mukyala birimu ye ezoyo oyo ye teyasasula because yes it was my promise nakola campaign nti we nali bwe munampa akalulu teri mukyala agenda kuddamu kusasula sente za mpaabi ku muduuma no more paying mpaabi I'm fulfilling my promise gwe tokimanyi Nkimanyi. kale tugende tusale emisango mu kitawuluzi kale chairman zaawo nkitadde kinaako buzibu Kakeetongere ekyo kitadde. Nange nkitadde. Kubanga asi mu bubi ese mu bubi nga weefaako weka kakeeto ebintu tubimulekere byonna. akola obwa sekuritale obw'amawulire n'obwa vice Emisango giri ebiri yagi handling. Ebintu byonna weeyagaliza. Omusajja ayogedde ku mpaabi tuyagala. Obugabako kale kiriwo ekiti omanyi bino ebintu kiyoke kakeeto. halo kamada nze chairman wo wano ku muduma kakati nze mbadde mbuuza ekifo ky'obwa vice chairman wali okyagala okyakyetaaga hayitayo twogere ate after all gw'olina musiraamu ndowooza mumulabe chairman ne mutegeera chairman w'oku muduuma yaani tubasaba musubscribinge ku channel eyo bagiyita album performers olunaku olwaleero osobola okubeera mpozi nga ate ota stress gy'oli mu kiyumba osobola okubeera mpozi nga ate onyumirwa video zigenda nga zigendanga buli kanaku tulina print of them nyingi eziriyo otegeere ki ekiriwo olunaku olwaleero tulina mpozi ate story okuva mwana muwala Lydia Jazimine kati afuuse ekitunzi era kati ekitunzi w'essimu ya Infinix Note 10 gyali mu kulanga gyali mu kutunda olunaku olwaleero yakoze ne ka video ng'abagamba nti simu eno mpangazi naddala mu kukuuma omuliro esobola n'okukolera ennaku 3. Hi guys, what's up? It's your one and only, and I'm here to show you my new Infinix Note 10. I don't know what you're waiting for. I have never had a phone that I can have for 3 days plus without charging. I think because it's somebody active, you know, it has a very beautiful selfie camera, a Naka flash, Burunji, even at night you can take clear pictures. There's enough storage, enough space. Infinix Note 10 is the issue, guys. If you haven't grabbed yourself one yet, run to the nearest Infinix shop around town, grab yourself one. This is how it's packaged. This is how it looks like. The new Note 10, yeah. The Nagule Yang, Bananga, Uganda Road, if you know there's an update there. So run, grab yourself one. This is the best phone on the market right now. Kati nno
ono yegasse ku bakitunzi abalala omuli Queen Shiba oyo wajesa ina pads ina n'ebirala mwana mwala Rema wa mazzi n'ina amatastiru fikfama ikawa mazzi wa matamanya agajesa ne yogati ni omulala wo tuina wawo mulalani Spice Diana aina naye amazzi n'abalala kati no naye twategeetwa ku mukula waliri nga asayininze a contract ne mpaka records ndoza mpaka yabafunye emirimu gino mpaka records yani ye mwana mulenzi wa Ikibenda abakolamu omulimu okubera mpozi nga ate abanonyeza emirimu basobola okubera nga babeyimiriza mu kaseera kano ak'Omugalo nga tebakuba ndongo so kakati eyo business naye eri awo akubiriza okubera ng'ogula essimu eyo naye mwana wattu olugiwanye nti ekola bulungi nnyo abaana ne bamulumba mu kabox ne bamugamba mwana muwala tereera olabika weewunzise essimu byammwe ebyo mugamba simanye ebya layisi byebiwangaza egyo emyo simanya nnaku 3 kati oli namugamba nze nina neewangaza omuliro okumala ennaku 4 nga tozeemu gikyajinga ne kati oli awo otugamba ebisimu byammwe ebya layisi nebuuza abaana babo baagala ki abaana kye baagala na bannange naffe tetukimanyi oli gwe mulimu ogwamuweereddwa okulanga essimu gwe mulimu ogwamuweereddwa n'omukazi enkuba gye mumukubyemu ng'olinza olowooza alinga alina omusango gwe yabakola ne mugamba aterere yeewunzise oba mmwe mwewunzise kiri Uganda bannaye omukazi yeeyiiya omukazi ali mu kweyiiya muleke alanga essimu eyo mugirabanga eya layisi naye ate ya bbeeyi ku bantu abamu okitegedde oyinza okuba okwata iPhone ng'oli bbeeyi ye tetuuka kukwata sente za kugula iPhone sente zayina zigula Infinix Note 10 wali ono nezi Note 8 naye kati ye specifically yaweereddwa omulimu gwa kulanga Note 10 so ene sijja kwera mpozi nga tensuka wane ennaku olwaliro gigamole getukuleetedde ga mwana wa Lydia Jazimine okwera mpozi nga alanze essimu ye gyali mu kutunda ate abantu ne bamulumba ku page yenyini batandika omuvumira yeeyo ne bano basaaga mugendeeke wa Shiba abalage mugendeeke wa Shiba abalage Shiba omvumira ku page ye akwamula ekikuwujja owekanga onyize kabeera kakiye ka unfollow wekanga onyize ka unfollow malingi nakugamba wekanga onyize ka left so kati ge gamawulire getufunye olunaku olwaleero nja kubasaba mwongere okusubscribinga ku channel yaffe ne ya BOCAT ate ne ya album performers okufuna omuzannyo ekitawuluzi mbabuuzaako mwena team BOCAT TV mwebala kubeera mpozi nga mubeerayo Ensi Shirat Love Shira ate mpozi ne tubeerayo ne mwana mulenzi Abibu Nsereko Amosi ate mpozi n'abalala mwenna Anita ate mukyala mpozi ate Sofia ogamba otya Alana Sofi naye nkubuuzaako munsaba Alana Sofi okumuzza naye nja kumufuna kandabe omanyi muntu wakwatiriza abakyala balina ensonga zaabwe zabasigalamu bagamba musawo yajja atunyonyolemu ku bino tulina kye tutaategeera bintu by'omukwana ebyo manyi bizibuzibu ena sijja kwera mpozi nga nsukwa leero mbeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV